Atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula Erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusizza bakika namwe n'abampuliriza mu mikutu emirala gyonna mu ngeri yonna gye munaabeera mumpuliririzaamu. Twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo okubakuuma n'okubatuusa ku lunaku olwaleero. Weewaawo bigambo bye ngenda okwogera nsaba ebibeera nga tebikwatagana na mwoyo go nsaba obisuule muguluka oleme bbiwa amakulu naye owe amakulu nga ddala bitudde ku mutima gwo n'omuzimu gwo ne gubikkiriza. Gubeera nga tegubikkiriza oli wa ddembe okubeera nga obisuula mu kasero weeyongere n'obulamu bwo kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Weewaawo ekisooka mu byonna mbadde njagala kubawa ku updates. Ekisooka ku updates ez'amakyusa ku biki bye tulina okubeera nga tukola oba manya ebiriwo at the moment naddala mu energies. Waliwo amaanyi amapya agazze oba agajja naye nga gazzaamu abantu abamu obunafu n'okuddukana n'embeera etali stable mu mubiri gwo kubeera ng'owulira ng'omubiri owulira munafu ng'owulira omubiri munafu oyagala nnyo okgenda buli kiseera emmanju nga woowulira nti nno omuntu ddala waliwo ekintu ekimutuddemu naye gabeera just manyi nti bonna abakkiriza amakyusa ku mulundi ogwasooka ne mubeera nga mubadde mukola ebyo bye mulina okubeera nga mukola n'omwoyo gwammwe n'omuzimu gwammwe ogwo gubatuddemu. So muggyibwa kuva ku ddaala eryokutaano mugenda ku ddaala ery'omukaaga. So buli w'ova ku ddaala erimu kubanga buli ddaala lirina steps 12. So buli w'ova ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala waliwo challenges nga woonaagamba nti nno ogenda omanyiira nti nga we mulaba nti amazzi ga Kagera nga gayingira ennyanja Nalubaale tomala gagasalamu era abatambulira ku nnyanja balina engeri we bagenda bagayitamu mpola. Kati nekino bwe kiri nti engeri we wayingira mu dimension ey'okutaano era osambatuka oba n'amaanyi amapya ge wasanga nga gakuyingiramu era woba oyingira mu y'omukaaga era nekito bwe kiri. N'abapya bonna abanakkiriza okubeera nga bakyusibwa era baba bagenda kuyita mu mbeera y'emu ey'obunafu. So siyagala opanikinge nti ogende mu ddwaliro simanyi bakucekinge simanyi ebisenyiga byabwe ebyabavampire okusobola okubeera nga bakuteeka mu kubeera mu kutya then kwo kwennyini kwe kubeera nga kwe kukutta kubanga missoni yaabwe kwe kulaba nti ofa. Bo missoni yaabwe bayagalako abantu millions 5 ekitegeeza nti billions nga 7 zonna zirina okukola ki okuvaawo kitegeera. So tolowooza nti nno kyonna kye bakola bakutaasa nedda. Tebakutaasa gwe kennyini ansi eri munda mu ggwe. Ekisooka olina okubeera nga okkiriza bajjajjaabo bakukyuse era bakuyambe mu makyusa. Ekisooka osalewo osaanyeewo
endagaano zonna zozze okola nga bw'ozaalibwa woofa zimenyewo, kubanga abantu abamu baasalawo mu bubi, abantu abamu baali balungi nga baali bamukaga eri ggwe mu bulamu obw'emabega, ne kati ate ne bakyuka nga bakola bubi. So olina okumenyawo endagaano zonna ez'emabega, ez'akakati n'ezirijja, kubanga abantu abo buli babeera bakupuulinga. Then ekirala olina okuzzaayo amaanyi ge wafuna mu bwakatonda bw'abalala, ate naawe oyite amaanyi go ge wagaba mu bwakatonda bulala. Then ekirala weesonyiwe mu bintu ebizze bikutuukako mu bulamu bwo, nga w'onaazuula mu maaso, nga wenze ngambagambanga. Kitegeera, weesonyiwe. Ate ekirala, sonyiwa abalala. Ekirala, saba ekisonyiwo eri abo bonna be wasobya, n'abo bonna abaakusobya emirundi gyonna gy'ozoofa nga bw'okomawo bwe bityo. Abantu abasinga basobola okwebuuza, lwaki ate omuntu obeera oyogera bw'otyo? Ate jjajja wange waabeera nga yafa myaka 60 n'akomawo, ekitegeeza nti nno ye teyabeera teyayinkanindinga. Nedda mukwano, kiri bwe kiti nti tulina dimensions nyingi. Kati dimension esembayo y'ey'obulongo bwo obwa source. Kati trick eri nti oyina olugendo lwa kudiscoveringa the higher self eyaggwe. Ye mulongo wo, ye kisiikirize, yajjanga ekitaji ng'ozaalibwa. Kati trick eri kuzuula embeera eza taata ne maama ezitudde mu kisiikirize nga yeggwe original you, era yeggwe source, era tewaliwo alina kukutaasa, ni yeggwe alina okwetaasa ng'okula mu dimension. So oli asembayo yennyini, the higher self, aviira ddala mu source, alina records za buli kinnoomu wansi. Kitegera, kati w'okoolinga oba w'oyita omuzimu gwa jjajjaawo nga maybe yayinkanetinga mu Italy, oba nga yayinkanetinga mu America, oba nga yayinkanetinga mu Zulu, bwe bityo, then guli oguli origino gwo guyina data ya buli kinnoomu, gujja ne guyogera era ne gukubuulya na buli kimu, era n'otegeera nti nno ddala jjajja ddala y'ono. Jjajja y'ono atusobodde okubeera ng'abuulira buli kimu, kubanga oli source ayina buli kimu. So tekigaana kubeera nga ate asobola okubeera nga incarnatinga. So mu ngeri eno, nga we mulowooza nti nno mumanyi, oba n'abalowooza nange kennyini, nange siina kye mmanyi, era kyova olaba nti bakama baffe batugamba nti bye tugenda okubeera nga batulaga mu maaso tuleme kwennyika. Kitegera, tuleme kwennyika mitima, naye tumanye nti no twabikola mu butamanya. Kale mu kumanya, kubanga baatusaba olukusa ffe ffennyini ne tukkiriza ne tuliwa vampires zino, then ne zibitukola ebyo bye zaatukola. Kankuwa example, okubeera slave, okubeera nga wali muddu, zaatrikinga, katugambe eyo gye ziri naddala kala gye zikozesa ey'omuzungu. Kati we zitrikinga omuzungu, zo ne zituula mu kala yaabwe, kati gwe neekulowoozesa nti muzungu. Jjukira eri ebeera vampire. Kati weebeere mu trikinze, ono omuzungu n'afa, katugambe abadde n'omwoyo n'emmeeme, n'atuuka eri n'agamba, bannange muganda wange bwenti we namuyisanga. Kino kivampire kyekya making, okubeera nga muyisa bwentyo ne simubalangako omuntu ak'obuntu. Kati nga naawe oddayo ng'odesigninga contract ng'ogamba nange kangende nga experience nge ku kibooko nange ze nakuba bannange, kangende mpitemuko humiliation yennyini
gye nayisaamu ate mu byonna kannondere ddala ne famire yange yennyini okitegeera. So nga naawe omala okomawo ng'oexperiencing the same life, then noono abadde slave waafa ate naye asobola okuteekebwa ate mu nnyama ey'ekyeru. Bw'ateekebwa mu nnyama ey'ekyeru ey'oluzungu n'agamba bannange bwe batyo bwe bakola kikati, naye nga bamuwa nga designinga nga bamugamba kale kati gwe ddayoko ng'omuzungu mu famire y'emu okitegeera. So ngaddayo ng'omuzungu mu famire y'emu ng'akontinuinga paka watuuka n'atandika okufunamu kaka ak'obuntu akagamba nti naye ono muganda wange. Lwaki wembeera musemberera? Lwaki wabeerawo connection? Awo slavery weegenze eggwa oba weyagenda eggwa mu nsi, kubanga at the end of the day ogenda okusanga nga ffenna tuli kimu. Kitegera nga ffenna tuli kimu. So ekisooka mu byonna, towaringa. Don't get worried. No, don't get worried. Tuyinza osobola okubeera ng'ogamba nti maybe ozuukuse era olaba ebintu ebyo n'ebigenda mu maaso, era abamu ku ffe oba kwabo abali aweya ku ebyo ebigenda okujja mu maaso, n'olaba nga famire yo ogiwooninga okubeera nti nno tebeezirikkiririza, towaringa ku ekyo. Ekiseera kigenda kujja nti either balina okulondawo, ate era ne webabeera nga baganye okulondawo, guleme kubeera musalaba eri ggwe. Ekikulu gwe continuing okubeera ng'oweereza ekitangaala eri ensi. Gwe do your part. Oba muganda wo, oba bakika kyo, oba bansi nga bayisaamu amaaso bakulabanga simanyi conspiracy theory ku ebyo ebigenda okujja, gwe don't give a damn. Do your part. Ekiseera kigenda kutuuka, obutonzi bugenda kulaga ensi buli kimu nga wekyali, era ffe ffennyini tutegeere nti nno yeffe twawa permissions vampires zino okubeera nga zitutuusaako. Naye era ne webabeera nga baganye kubeera kusalawo kwabwe. Kitegera kubeera kusalawo kwabwe, obeera tolina kyakukola. Era afterwards ekinagenda okubaawo okubeera nti baggibwawo mu ddakiika emu okusinziira ku gundi emu ku time weribeera etuuse. Leka kwennyika nti nno oba nti nno yeggwakikoze. Nedda, ogezezzaako ky'osobodde okugeza. So mu ngeri eyo tulina okutandika okubeera nga tuva mu kulivinga obulamu obw'emabega n'obulamu obw'omu maaso, living the present life. Live the present life. Kitegera beera mu bulamu obwakaakati, kubanga kyokola kati kyekihildinga eby'omu maaso, era yensigo yo gy'oba osize. Buli kyosiga woba osize bukyayi, manya nti nno era obukyayi bw'ogenda okukungula. So siga bulungi, siga kitangaala, siga kwagala, kubanga tewali amanye budde. Kitegera tewali amanye budde, era tewabeera wakulimba. Naye ky'owulira mu mubiri gwo, ky'owulira kijja mu mubiri gwo, ky'owulira kijja mu butonzi n'amakyusa go, then kyekiba kikuwa okuluŋŋamizibwa okusobola okubeera nga weebuuza
kiki ekindoosa lwaki mpulira bwe nti kitegera kyovula nti no vampires zitaking advantage z'okubeera nti ziri aware kwebyo ebyali bigenda okubaawo then nezikozesa energy ez'obutonzi neziteekawo n'okutya mu ngeri eyo nezitandika okubeera nga ziteekamu abantu implants naye nga nze kyovulaba nti nno ekisenyiga we kyatandika nabagambirawo nembagamba mbasaba temutya mubeere bagumu abasinga ndowooza ne bakola ki ne bakiyita conspiracy theory ebiki I don't care kubanga nze I knew si nzekka naye n'abalala abaali bamanyi kiki kyetulwanyisa era wojja nenkugamba nti tokola kino n'ogamba nti nno twala eri biki ng'abazungu babikola biki I don't care nkugamba good luck kubanga I've done my part sirina kyakukola kitegera simba sirina kyakukola kitegera so mu ngeri eyo waliwo abantu abamu abaloota ennaku zino abaloota abasirikale nga bakuba amasasi bali mu gundi mu nsi ez'enjawulo bakusosola naye nga olaba abalala babakuba amasasi experience kitaffe tonda kye authorizing okulaba nti nno plans zaabwe newankubadde speed yakendeezebwa naye tu experiencing ekyo kye baali batuplaningira yensonga lwaki planets enzimu endala eziri ku level esusseewo nga bakkiriza empiso ziri ku level eza zombies kitegera then bino ebirooto by'oloota ennaku zino bikulaga abasirikale ba robots ababadde basetingiddwa oba abaakolebwa vampires okulaba nti baimplementinga ekitta bantu nti weebeera nga empiso esseeko besse abasigadde ne bakola ki abanaagaana babatte namasasi abanaagaana okubibwa kikyo kibagezaako kubalaga ye pulaani ya vampires bakanywa musaayi kitegera byebyo ebirooto byogenda okuloota oba bwaba abatandise okubeera nga babiroota musobole okubeera nga tu experiencinga embeera eyo kyovula nti nno kibeera kirungi nnyo obeera weebase weetekeko shield weetekeko golden shield weetekeko omuliro gwa zaabu buli kiseera buli woba ogenda okwebaka kibeere practice weetekeko obukuumi kubanga n'emyoyo egy'evampayo oba egy'ekizikiza nagyo gisituuse okubeera nga gikola final attacks nga tezinnaba kusaanyizibwawo so kola gwe yo part mu ngeri eno nkwadvisinga muganda wange yenna awulira nga ofunyemu okutya eri abooluganda eri ebyo byolowooza nti nno bigenda oba financially nti olowooza nti ensi tegenda kubeera bulungi muganda wange manya nti everything is well lwakuba akadde tekanaba kutuuka naye buli kimu kigenda kubeera kirungi kubanga nze kamwa kawogera manyi sijja kugamba nti embeera yange nungi wendi nedda naye nyina okukkiriza kubanga manyi ate nakiraba experience nzeeko ate mbimanyi nti gyebiri mu butuufu kubanga si gamba nti nno naye waliwo ng'abantu babiri abaali bafunye these fundings
then ne baziretrievinga okuva ku accounts zaabwe nga bakola test kubanga babaweereza ssente zino ne bababuuza mugenda kukola ki kati mu kubeera nga babaweeza kati waliwo omwe eyagamba nja kugula ennyonyi eyamba abantu kati ennyonyi eba eyamba abantu batya naye nga kibayagala okubeera nga batutraininga tusobole okubeera nga tugwamu omululu tubeere nga tuli tusaviisinga oba tuyamba abalala kyetuyita okubeera abaweereza eri abalala. Kino kindeetera topic eya vampire kye baatusomesa mu capitalism ne communism. Wobeera osomye ndowooza mu Luganda kye tuyita n'akalyako ani ne namulya kange kati capitalism yoyo okubeera nga okola ebintu byo nga we mulaba Uganda it's a capitalist state newankubadde mu bulalu abantu baatusomesa nti communism nti erihivo simanyi babeera badikiteeta gwe communism okubeera nga wobeera ofiiriddwa buli muntu ku kyalo n'aleeta omunwe gwa muwogo oba n'aleeta ekifuluusi kya muwogo ne mubeera nga mukola omukolo oba olumbe kibi ki ekiriwo okubeera nga omwana wavuma omuntu yenna ku kyalo asobola okumugunjula era wajja n'awawaabira ewaka ne maama naye n'ayongerako okusobola okubeera nga mukwasiza wamu omwana kibi ki ekiriwo. That is what they call communism. Nze kambagambe kirungi nasomako naye abasaanyizaawo ensi eno yeffe abagwaga abeeyita beritsi era njagala mukitegeere the people abantu abasaanyi ababadde batutuuse ku kaleebereebwe ak'okusaanyizibwawo lwa busiru bwaffe abeeyita beritsi. Bajjajjaffe baakuuma ensi Uganda, bajjajjaffe baakuuma planet eno nga tebasiruwaziddwa vampires zino naye baakozesa obuntu bulamu n'empisa. Twaddira buli kimu ekisomesebwa mu masomero aga designingibwa vampires, syllabus eza dividinga vampires, societies eziri nurtured by vampires, TV zaabwe buli kimu ne tukkiriza zitufuge ne zibeera nga zisaanyaawo n'obuwangiro bw'amawanga bwa buli ngeri nga bateekawo ezo designs zaabwe nga bwe baazikola kubanga ensonga lwaki baagamba nti ebitabo ebyenzikiriza byonna birina okusaasaanira ensi ng'enkomerero tennaba kuggwa nga bakusaba permissioni nga bayagala bakozesa ekitabo ekyo nga dizayini yaabwe nga bukozesa amannya g'abakatonda oba bajjajja bammwe naye si dizayini z'abajjajja mmwe. Si designs abajjajjammwe naye nze wenkeera ku makya ne neeyita kabaka Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi n'enjogera eri Obuganda kinfuula Ssaabasajja nga nze nnyina ambitions zange endala tekinfuula So vampires zino zaakozesa amannya naddala erya kabaka bulamu kubanga baamanya nti nno abalya mmere oba ffe bakatonda abatudde wano we tumanya erinnya ly'omuntu oyo atuddemu obuyinza lye tutiitiibya. So ne bagamba oke tubalekere erinnya era ye trick y'emu gye baakozesa mu Misiri we baalaba jjajja Kiwanuka
ye bo gwe bayita Ra nga ye yali afuga Misiri nga ekulaakulanye era nga aweebwa ekitiibwa era nga buli kimu obumu buli bubukadde eri Misiri. Okitegera Oman we yajja ne yeefuula kubanga yali ashipshiptinga ne yeefuula Falaawo oli omutuufu nga bamusse ye ne yeefuula Falaawo then n'agattako Amon-Ra. Okitegera neyagattako Amon-Ra. Kati ffe ne tulowooza Abafirika nti be bamu. Nedda, Kiwanuka ali different from Amon-Ra. Amon-Ra yegattako ono yasigaza just linnya lya jjajjaffe Kiwanuka then n'agattako just kiri. Yagattako Bugasi. So leera kyekimu kye baatukola ne bagamba okay, kati engeri we bamanyi bajjajja baabwe, Omwarabu amanyi jjajjaawe, omuzungu amanyi jjajjaawe, ffe abaddugavu batuyita bisassalala. Kitegera abo bajja kwadaptinga ebyabano. Kitegera design za vampire. Kitegera kati wetwa adoptinga ebyabano ne batugamba nti abo be balina okubeera abanonoze, naye nga buli omu ayina engeri waayita kabaka bulamu mu tribe ye. Ate naawe omuddugavu oleme ku blaminga Muwarabu oba muzungu nti yatuleeta, kubanga naawe waliyo, gwe waliyo, lwaki tewakirwanyisa? Lwaki tewajja mu Africa n'ogamba banno nti nno nti bwowaayi kabaka bulamu wammwe y'omu ne weewaffe nga we tumuyita Kristo ewaffe? Tewakikola. So this is not a blame game. Si kweteekamu naye kwesonyiwa, kubanga wali ffenna twakkiriza okubeera nga tutuuka mu nzikiza eno gye bagenda otuliviringira. Kkiriza gaana emirundi gyo zenfa nga wembeerawo, nakkiriza okubeera nga buno kye tulimu n'enzikiza n'ekimatrix kye tulimu ekyenzikiza okusobola okubeera nga weekiri, twakkiriza ffe nga ffe. So omulabe waffe vampire si ffe. Leka tuleme kulwanagana. Leka tuleme kulwanagana. Leka twesonyiwe. Kitegera leka twesonyiwe. Leka tutandika okubeera nga tuyiga okubeera nga tubeera mu bulamu obudde obuliwo, kubanga ebyemabega byayita tebiina kye bigenda kukyusa. Gwe ne wojjukira ebintu ebirungi oba ennaku gye wayitamu, kiki kyogenda okukyusa okujjako okubeera nga kikuleetera maziga? Wolowooza ebyo mu maaso nga abalowooza nti simanyi tugenda kubeera mu bwavu biki. Nedda, si bwe kiri. Sooka ofe ku lwaleero, kubanga olunaku olwaleero ofa ku school fees ezenja, ofa engeri ofa ku engeri gye Uganda wegenda okubeerawo oba ensi wegenda okubeerawo, naye omanyi otya nti nno naasigala ku planet? Eyo equation ye erina okusooka. Nga newankubadde era nga always era banyooma era n'owulira muli amenga kati olowooza tulaga wa muntiisatiisa. Sayiko eri nti buli wetumalako sayiko eyaggwako nga 2012, in fact zaali 2012, just in emyaka omunaana is just bonus for these preparations. Kitegera naye basaanyaawo deni n'oddamu n'oyambala omubiri omulala, n'oddamu sayiko.
zezimu. So ekikulu mu byonna ku discoveringa nti answer eri munda mu ggwe. Jjajjaawo, taatawo ne maamawo kyekisumuluzo kyekikutuusa eri maama Tonda ne maama taata Tonda ne maama Namugereka, era nga answer eri mu mutima gwo. Kati njagala nkuwe ekisumuluzo ky'olina okukozesanga buli woowuliranga nga weeraliikirira. Yogeranga ebigambo bino: Kitaffe Tonda ne maama Namugereka, nkuwa ebyange byonna. Kitaffe Tonda ne maama Namugereka, nkuwa ebyange byonna. Era mmanyi nti ojja kugabiriza ebyange. Era mmanyi bazadde bange mujja kugabiriza ebyange byonna bye neetaaga mu bulamu. Full stop. Gwekkiriza Kitaffe Tonda ne maama Namugereka, oyo atudde munda mu ggwe, si wabweru nga vampires gyakusomesa, ajja kugabiriza. Kitegera, ajja kugabiriza. Ekirala, waliwo training bajjajja gye batugambye okubeera nga tukola, gye natandise okubeera nga nkola, ndabe engeri weenaabeera, naye n'abalala abasobola okubeera nga beeyungako, ababeera basoose baba basobola okusomesa abalala, naye batugambye training buli we tubeera nga tuggyeko ettaala mu kisenge ozibiriza. Gezaako okulabeera nti olaba light yo ekuvaamu. Kiba tekijjirawo ne overtime otuuka ekiseera nejja light ebeera ekuvaamu oba osobola okugiraba. Ng'oli mu kisenge oggyeko amataala, then tandika okubeera ng'okola training, ojja kutuuka nga weera olaba, otandika okubeera nga otandika okusensinga light ekuvaamu. Mu lubereberye oba ekisobola okukikola okumala ebbanga, nange kennyini nange naakakitandika tekinnaba kubeera nga nkiraba, naye overtime kijja kutuuka kijje. Nange kyennyini njagadde nkikugambe naawe otandika okubeera ng'okikolako. Wendibeera nga nkituuseeko, nga wenzize ngambagamba nga bye mba mbatuuseeko, nja kubeera nga nange mbabuulira nti light eva wano bweti ne bweti, era wozibiriza bwoti ng'oli mu gundi era ogiraba, naye at the moment sinnaba. So gwe asobola okubeera nga naawe oneeyungako n'abalala mwenna okubeera ng'okola practice eyo, w'obeera nga ogizudde engeri weekuvaamu nga oli mu kizikiza, naye ng'ozibiriza nga wonagamba nti nno mu nzikiza nti light ebeera ekuvaamu, era onotisinga nti kati light wabadde kizikiza naye olaba light. Ekitegera naye mu maaso. So mu ngeri eyo kiba kikuyamba okunotisinga progress y'omwoyo gwo, kubanga mu dimension eyokusatu omwoyo gwo gubeera totally nga guli unclosed, oba omuzimu gwo gubeera enclosed n'ennyama. Naye owodda mu dimension eyokuna 25 ku buli 100 gubeera muzimu. So n'omubiri gwo gwennyini guwewuka ne gubeera nga guli mu foomu y'omuzimu 15%. Kati that is dimension eyokuna, abakyali mu yokuna, that is nga bakyakula. Then wotuuka mu dimension eyokutaano, omuzimu gwo gubeera 50% n'ennyama 50%. That is abilities ezo z'obeera ofuna. Kitegera. Then weeyongera nodda mu dimension ey'omukaaga, omubiri gwo gubeera 77, omubiri gwo gubeera 55%. Then omwoyo gwo ne gubeera nga gwe gusinga okwekipaayinga. Then weeyongera mu maaso, then totally n'ofuuka nga omuzimu gwo gwe guli mu control y'omubiri gwo gwonna. Kati be bali ku ranks eza waggulu nti asobola okweraga n'akola ki n'avaawo bwe bityo, naye tekitegeeza nti abeera talina nnyama, abeera alina ennyama naye abeera yagifula light.
kati yeyo process gye tukola ki gye tulimu. Dimension esooka obeera omubiri gwo guli 100%, then dimension eyokuna obeera 75%, omubiri omwoyo gwo gwe gube 75% ey'omubiri gwe gubeera gusigadda, then ng'omwoyo gwo expressinga mu bulamu obwa bulijjo 25%. kati wodda mu dimension ey'okutaano gye tulimu paka we tunaabeera nga tumanyidde omubiri gwo gubeera gukola 50% n'omuzimu gwo gubeera gukola 50%. kati wodda mu dimension ey'omukaaga, then awo omuzimu gwo gwe gubeera gusinga ku percentage y'omubiri, paka we weeyongera mu maaso, then omuzimu gwo gwe gubeera mu control, nga osobola okubeera nga ozze mu bwakatonda bw'obw'obulubereberye. Yes, so in fact mu dimensions naddala ey'okutaano wogenda ng'ogimanyidde, wobeera ng'ogimanyidde obeera tokyagenda na mmanju, ebeera nga emmere eri totally consumed by your body, obeera tebikyaliyo byagenda mmanju. That is bijja kutwala obudde okusobola okubeera nga tubikola ki nga tubimanyira. Mpozi kye mulina okutegeera okusinziira ku progress gye tulimu by mu myaka 6 by 2027 abantu abasinga okufa, abantu okufa kye tuyita natural calamities, nti oba musisi oba earthquake oba landslides zijja kuggwaawo, nti tujja kubeera nga tuyina abilities eziyogera ne mama natimba, nga wewabeera nga waliwo ekigenda okubaawo automatically ayogera naawe n'obeera nga oseguka. So by that time percentage ejja kubeera either esigadde ntono nnyo oba ng'egwereddewo ddala. So nkusaba osobole okubeera ng'okkiriza amakyusa ago gakuyambe okubeera ng'odda okkiriza ebipya ebijja mu bulamu bwo. Ekirala mpozi kyenjagala nakyo okutegeezaako nti mu dimensions eza waggulu, that is mu dimension ey'okutaano we tunaabeera tugimanyidde, obeera weebaka wakati w'essaawa 2-3. So ndowooza ekyo kikuwa explanations lwaki oluusi abamu mugamba otulo nga nnyena tutono. So changes ezo, then n'ekirala nti obeera odduka nnyo, then olya kitono n'okuwewuka mu mubiri, kitegeera. N'ekirala otandika okubeera nga obulumi owulira kitono, obeera tobeera nnyo na bulumi nga we kibadde mu dimension eya wansi. Ky'osinga okuwulira kubeera mu ssanyu ly'osinga okuwulira mu dimensions eza waggulu, mpozi ne beauty. Ekirala mu dimensions eza waggulu, time obudde tebweexistinga, you live that present time. Kitegeera kubanga nga weera wemba nnyonnyodde, buli getting stuck in past, then ekupulinga, then future ekuleetera worries. Live your present, omanye nti nno buli kimu kyosiga kyokungula, making sure nti buli kimu kyokola mu bulamu oba kyosiga kyokungula, wobeera osize bukyayi era ogenda kungula bukyayi mu maaso, woba osize kizikiza era ogenda kungula ekyo. Amateeka g'obutonzi nga Katonda gwe eyeetengeredde, manya nti buli kimu ky'otonda olina ky'experiencingako, buli kimu ky'otonda
oyina ki experiencingako either kati mu uniform gy'olimu oba mu uniform endala nga gwe kennyini o experiencing embeera gye wateeka mu nsi oba gye wateeka mu bulamu bwa system z'olimu. Katugambe kankuwa example nti omuntu asobola okwewaana n'agamba nti alalala ngenda kusaanyaawo abaganda we n'afa, waafa n'akomawo ng'ate muganda. Kati ate nga bazzukulu be bali mu process ey'okusaanyaawo abaganda, sigamba nti kigenda kubanga eyo dimension twagivuddemu, era abanaalemera mu system bwete ey'okulowooza nti agenda kufuula slaves abantu abalala, of course bagenda kugizibwawo we bateddeko mu bbanga eritali yawala nnyo, maybe sirowooza in the next some weeks to come. Kitegera. So manya nti buli kimu ky'osiga ogenda kikungulako. Wokeera ku makya n'olowooza nti ogenda kufuula muddu abantu bo oba abantu abalala, manya nti buli woofa n'abaana bo bonna, abazzukulu bo bonna bwe bagenda okufa bagenda kufuuka ekyo. Kati we bafuuka ekyo ate abazzukulu abaliwo abalala abazaalibwa ate bajje nga be babonyaabonya oba nga be batsa akasanja abo boolowooza nti bw'oyagala okufuula abaddu. So tokiraba nti nno tuli mu katemba? Ekyo kibasigalemu. Kubanga nawulira akatambi agamba nti simanyi tuyagala kankozese just example, tuyagala abaganda babeere nga be babeera abaganda babeere abaddu baffe. Naye ng'omanyi nti naawe ojja kufa, naye nkulayirira singa kibadde kisoboka nti nno tukyali mu dimension ey'okusatu, nkuwa assurance. Ate era gy'oba olaze ne wonaabeera ogaanye okubeera ng'okyuka okukkiriza dimension ey'okutaano gye tulimu, kubanga yo kasasiro eyo takyaliyo. Ne gy'onaabeera ogenze nsaba obeere nga waliyo abaganda mu planet eyo eya 3 dimension, wabeereyo abaganda o experiencing life y'emu, okole ekintu kye kimu ng'olinga bw'oli, then omale ate ofuuke omuganda at the end of emyaka ebibiri mu emyaka emitwalo 29 bakulage kiki kyewakuliyetinga nga walinga bw'oli n'olowooza nti ogenda okufuula abaganda abaddu bo. At the end of the day n'obeera nga buli we mufuuka abaganda, ate abaganda ne bafuuka mmwe paka we muli realizing nti nno muli mu katemba. So twesonyiwe tutegere nti vampires zeza tu trickinga okusobola okubeera nga tuva ku mulamwa. Weewaawo tukkirize changes, tuleme kweblaminga, naye tukkirize nti omulabe yazannyira ku bwongo bwaffe, yazannyira yazannyira ku bwakatonda bwaffe, ate n'afuula bajjajjaffe sitaani ate abaali balina okubeera nga batulabula ne tubatufuula sitaani. Weewaawo nga newankubadde ate naffe ffennyini twagenda abamu ate ne tugula ebitittiriri, kubanga zino vampires si nnyangu, zaatumakinga ate okukola magic oyo ate ne tumufuula nga lubaale. Kitegeera? Kati ekyo ekintu ekyo ne kibeera nga kiyimuka nga golowooza olina lubaale naye nga si yeye. Beba abantu abaloga n'ogenda mu ssabo nti nzitira omuntu, abeera tabeera na lubaale ddala mutuufu, abeera na lubaale mukolerere gwe bateeka mu kibbo ky'abalongo. Bo obutonzi bwo tebufaayo. You experience what you create. Abaana n'abazzukulu nga bajja nga basamirira ekyo kye waleeta mu luggya. So manya nti nno buli kimu ky'oleeta ogenda kubeera emagombe,
ng'ogenza oyinkaneetinga ewe awalala naye gwe original wo agenda kubeera mu bulumi ng'alaba kye waleeta mu luggya ng'olowooza nti nno oleese kwesanyusa oleese kulyako bibyo then okirekedde abaana bo oba n'abazzukulu bo kubanga yegwe katonda w'oku nsi. Bagenda kutandika okubeera nga basamirira lubaale gwe waleeta omugula obuguzi. So twegendereze, lubaale owaffe, lubaale omutonzi talumya, tatta, takolagana na musaayi. Kino kibawe ekyokuyiga mu nzikiriza ezo byonna mutwenulire ebitabo. Lwaki babagamba nti nno kwa lutaali baasaasaanyako omusaayi okutukuza? Kyokka nga tuyogera ku vampires nga ze zibadde mu control. Gwe kyebuuze wekibeera nga mu bitabo ebyo bye muyita ebitukuvu, lwaki bayogera ku kikompe ky'omusaayi n'omubiri nga mumanyi nti lubaale omutuufu takolagana na musaayi? Kabaka bulamu takolagana na musaayi. Ensonga lwaki mulangira era abasomesa n'abagamba nti temukkirizanga omuntu yenna okuteeka ku mpagi zammwe omusaayi newe gubeera gwankoko newe gubeera ki newe obeera okola emikolo n'okola ki neweesala emikolo giyina kukomaawo. Kitegera tweddeko twekube mu tooki tumanye nti nno ekiseera kituuse ate nga tetusigaza kiseera kingi. Kitegeera weewaawo atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Nkuweereza omutima gwange akuume kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo. Weewaawo bweza nnyo bweza ddala mbaagala nnyo.